Irako Waikibenda. Waikibenda. Tomanyi buzito bwa musalaba gwoli mukwetikka mu muntagingireko. Njagala y'abantu basatu bantagingireko Waikibenda ku programu eno. Nsaba y'abantu basatu muntagingireko Waikibenda. Bino ebigambo bye ngenda okumugamba bikulu. Bw'atabiwuliriza ajja kunnoonya nga nfudde nga tewali Munnayuganda mulala asobola kubimuddiramu. Njagala asooke anoonyereze ku kigambo kye bayita genocide ekyali e Rwanda. Kyali kitegeeza ki oba kyategeeza ki eri ensi ya Rwanda? Kuba ekintu kyali mu kuyingizaawo essaawa eno kyekyo kyennyini ekya genocide eyali e Rwanda. Naye simanyi oba ye amanyi obuzito obwekyo kyagezaako okwetikka. Musomesa Fred Kajubirumbu yensanyusa okukulaba mukulu wange. Musooke mwanirize omusomesa mu kiraasi. Musomesa wange Fred Kajubirumbu ye muganda wange nsanyusa okukulaba. Webala emirimu gyonna gy'okola ku lwa struggle. Nkukkiririzaamu nnyo ekyo olina okukimanya. Otherwise tusimbulire wano sooka ojjompe ku katambi kano. Nga sinnatandika kusala gwa kawala sooka owuliriza ogwa kalenzi obanga sinnakuwa mukisa gwa kusala gwa kawala. Wuliriza statement ye. Kati mpita alright because bo ekyo batafuna mu baagala kigene. Abantu abamu balina okufa. Industry eno genda mu maaso. Bo gye bali nimukama gyabikola. Nga bo bagiremesezza okugenda mu maaso balina okufa. Kati mpita alright because bo ekyo batafuna mu baagala kigende mu maaso. Naye nga nze nsina buzibu muntu nemba oba oli afunye kasita kibanga ebirala ebijjirako bwe mba nkoze nnyo nange mbikola ki mbifunamu. Naye waliwo abantu bemuyita ba gatekeeper. This is a free economy. Singa ntegeka product yange omuntu n'agyagala togenda kusalawo wetagenda nawe igenda. So abo tubalinze ate nga bwemugambe mukama limbakola abamu atandise obbasuula. Nje nkubuulira mukama talya nguzi. Era nze amanya bampita Waikibenda nkugambye teri kyokola mu nzikiza kitajja beera mu ttaala. Lugenda kero olunaku olwo. You will lose all the respect you had. Kankaddemu gumu mu nsonyiwa obbakeere ya leero. Kankaddemu gumu mukawulirize bulungi naddala ku statement wagambidde waliwo abantu abamu abalina okufa. Si Uganda okutereera wabula akakundi kaabwe akasaakaate kaabwe music industry okutereera njizeemu gumu. Abantu abamu balina okufa. Industry eno genda mu maaso. Bo gye bali nimukama gyabikola. Nga bo bagiremesezza okugenda mu maaso balina okufa. Kati mpita alright because bo ekyo kye batafunamu tebaagala kigende mu maaso. Naye nga nze nsina buzibu muntu nemba oba oli afunye kasita kibanga ebirala ebijjirako bwe mba nkoze nnyo nange mbikola ki mbifunamu. Naye waliwo abantu this is a free economy. Singa ntegeka product yange omuntu n'agyagala togenda kusalawo wetagenda nawe igenda. So abo tubalinze ate nga bwemugambe mukama limbakola abamu atandise obbasuula. Nje nkubuulira mukama talya nguzi. Era nze amanya bampita Waikibenda nkugambye teri kyokola mu nzikiza kitajja beera mu ttaala. Lugenda kero olunaku olwo. You will lose all the respect you had. Yenze yekolera itongwa ndowooza tusimbulire wano. Waikibenda nkakasa mu muntu agingidde. Mumanyi omuntu gwayogerako alina okufa music industry okutereera. Ye His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Robert Ssentamu. Simanyi oba amanyi obuzito bw'omuntu gwayogerako alina okusooka okufa music industry etereere. Oba amanyi obulabe n'emmundu n'abantu ababi n'emisota n'amasalambwa ageetoolodde omusajja oyo. Bobi Wine singa olunaku olwaleero omuntu yenna akeera n'aga nti Bobi Wine yayinza obutatuuka 26 nga tannafa oba tolagudde. Nkiddamu oli ne bw'ajjanga musumba ayagala kwefuula akubajjada n'agamba sikiwa nti okutuuka mu 2026 Bobi Wine anaaba akyali mulamu oba tolagudde. Kitegeeza nti Bobi Wine atambulira mu kufa, Bobi Wine atambulira mu bulabe,
lwakeesa lwabala nti n'enkyawe bamukubikira kikuluma bulumi wabula tekiyinza kukwekanza kubanga omanyi abantu badiiringa nabo. Ku Uganda weeri olunaku olwaleero ku bukambwe bw'abalwana Bobi Wine we bali olunaku olwaleero ne ku bukambwe bw'abanyigirizibwa abalwana Museveni we bali olunaku olwaleero n'okeera n'okola statement ey'ekikanga ekyo nga statement eyo yeekuusa ku genocide. Simanyi oba wategedde obulabe n'obuzito obukirimu. Teweerabira nti abasajja b'okolera bakivuga bwe bati nti ono wa Buganda si waffe, era nammwe mwenna okubayita babagamba nti mwesibye ku wa Buganda nga ffe Banyarwanda bannammwe tuli wano. Kakati Babaganda, nkiddamu Babaganda n'abanyigirizibwa beekolamu eggwanga limu, era ng'ekigambo busosoze nga Museveni bwe yakizimba gwe bwokeera n'ovuga statement eyo bakulabira ddala nga kyekyo kyekimu ky'ovuga. Bakulabira ddala nga kyekintu kyekimu ky'oli mu kuvuga kye bayita genocide. Tomanyi buzito bwa statement gye wakoze. Tomanyi singa bukyenkya Kyagulanyi ne we basiba musibe, kubanga Kyagulanyi n'okumusiba obusibi n'omuteeka mu kkomera. Waikibenda wuliriza, sikuvuma nkubuulirira. Wallahi ya Mungu abantu basensinga nti ekiddako kubeera kumutta. Yensonga lwaki ne bagamba Buganda nti Kyagulanyi bamusibye abamwagala batandikirawo okwegugunga. Si lwakuba nti babadde bamiisinga ebibwatuka, si lwakuba nti ewaabwe babadde tebakuma sigiri baagala kukuma ku muliro, naye nga batidde ekigenda okukolebwa ku musajja waabwe nga balina okuteekawo mangu embeera. Golowooza abo abatidde nga balina okukola ekisoboka okutaasa muganda waabwe oba omununuzi waabwe ku buli mbeera, basobola okutunuulira obutunuulizi omuntu nga gwe yakola statement ng'eyo. Nkijje ne mu kufa kuba obadde olowooza nti kino kyendi mu kwogerako kikuleetera buzibu nga Bobi Wine afudde bufi. Nedda, nkijje ne mu kufa. Waikibenda gwe muli bw'otunula obulungi olaba nga singa Bobi Wine bakeera ne bamusiba, abantu abatandika okwegugunga basobola okutunuulira obutunuulizi. Oba ekikyamu kyonna singa kiswera ne kituuka ku His Excellency Bobi Wine basobola okutunuulira obutunuulizi. Waikibenda mulimu embeera eno gye babataddemu. Nkiddamu, bano abaana sigenda kubanenya nnyo. Bano abaana musajja Museveni abakozesezza ensobi z'otannalaba. Bakimanyidde ddala bulungi nti abo abaana nabo kuno bazibuzi wadde babazaalidde kuno. Bakimanyi nti kuno tebayinaako bijja. Bakimanyi nti kuno tebayinaako waabwe. Families ze bayina ewaabwe, maama taata ayina ekinene oba asisa ekinene nnyo, jjajja ajja abaleekaanira mu matu. Mwesibye ku Baganda, Abaganda tebatwagala, mujjukire gye twabajja twalundanga nte Abaganda nga tebatukkiriza na kusemberera ku lujjuliro bwabwe. Iye maama, kakati mwekubidde ku sayidi y'Abaganda, ffe Banyarwanda bannammwe abaabawonya okubeera abapakasi, abaabawonya okubeera abalaalo, mutukubye omugongo. Ye kodi Museveni gy'asinga okukozesa ku baana abo. Kyova olaba naye ajjidde mu kodi eraga obusosoze mu mawanga nti batuyinako obusungu n'obukyayi. Waikibenda totandika lutalo lw'amawanga. Waikibenda totandika lutalo lw'amawanga. Tomanyi buzito bwa statement gy'oyogedde. Oyo Bobi Wine ayina abalabe bangi nnyo ab'omunda n'ab'ebweru, ne muba mutuukako mulimu abalabe be. Watya nga Bobi Wine bakedde ne bamukubikira nti mulambo, statement eyo ogenda giddawo. Waikibenda ozimbye essomero, simanyi oba ggooli zimbye oba wali wakutaddemu ssente, naye nze mmanyi kimu nti muganda wange asobodde okuba akadongo n'akajjamu essomero ng'ayita mu buwagizi abantu bwe bamuwadde. Waikibenda you may end up like basajja ba Idi Amin Ekibera. Like basajja ba General Idi Amin Ekibera bali awo Ekibera mu ghetto ze Kenya basulanga emikwesese. Basula mikwesese ng'emmese. Gye basula waggulu gye beeyalira wansi emyala gitwala mukoka ate akyuma. Waikibenda osobola n'okutuuka okunoonya kukweka. Jjukira ofaanana abatutigumbula, naye wakati mu kutigumbulwa olaga nti owaffe gwe tuleese alina kufa. Ani ayinza okukukweka nga Uganda etabanguse? Statement ng'ezo osobola ozikola mu nsi nga Bungereza.
osobola zikola mu nsi nga America ate osobola zikola mu nsi nga Kenya ezitebenkedde naye mu nsi nga Uganda abasajja mwe batusiga olutalo lw'amawanga abasajja mwe batutemeratemeramu abasajja mwe batwawulirayawuliramu abasajja mwe batunyigiririza abasajja mwe batukoleddeko ebikolobero okukola statement ng'eyo ng'ofaanana bo osobola okubeera nga Eri Tumwino bwe yafa abantu bakola ki kati ate gwe balina obusobozi obutuukako nkiddamu mu kaseera nga waliwo okwegugunga mu kaseera nga waliwo obutali butebenkevu bantu batono abakolera ebintu wansi w'amateeka kubanga n'omukyala gw'obadde omanyi agoberera amateeka era atasobola yadde n'okuwemula ku kyalo nti omusango omutono ennyo ndowooza gunaaba gwakuwemula naye atasobola na kuwemula ku kyalo asobola okubba enkota y'ettooke kitegeeza nti mu kaseera ako buli ekikolebwa kibeera kiri bweru w'amateeka era y'ensonga lwaki abantu be batera okukikwatiramu batera okuvundirayo Waikibenda nze yeekolera itongwa ntambulidde ku luguudo lwe bayita ensokkusinga music industry yo gy'olimu gwe gy'ogamba nti gy'olwanirira gy'ogamba nti gy'olumirirwa ngimanyi okusinga kuba nze nafuluma nayo mu lubuto lwa nnyabo nenjanalizingiranga ku ssomero nensoma obwa producer nga ndikaana kato nensoma obw'okumanaginga nga ndikaana kato nensoma obwa kitunzi nga ndikaana kato nga sibisomeddeyo mu masomero gammwe simanyanga Makerere Business School nga nsomye pulakitiko ngikusinga ogimanya kubanga mu music industry wakaleetayo omuyimbi omu bwe bayita Drake yakuddukako singa nkeera n'enkumenyera omuwendo gw'abayimbi bendeese oba n'abayimbi abanene benkoze nabo leba be baprobota mu field zonna eza music industry nkozeeyo oyinza okugamba jjajja kantuula onyumye buli kyenkugamba nkirinako experience njagala onoonyereze nnyo omusajja gwe baayitanga Peterson Mutebi eyali omuyimbi Nakinku njagala onoonyereze ku musajja artistic director the first artistic director ku National Theatre bamuyitanga Byron Kawadwa yafaatya njagala onoonyereze ku musajja gwe bayita Christopher Sebadduka yatuuka n'okukyusa amannya mmwe ne muga nti jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka bamuziika Masaka naye nga baali tebamuzaala Masaka baali bamuzaala Luweero noonya olumbe olwatwala Christopher Sebadduka Masaka atuuke n'okukyusa amannya g'ag'obuzaale onoonyereze ku mwami gwe bayita Petero Baligidde oba mmwe abangi gwe muyita Peter Baligidde eyayimba agawalagana mu nkoola nkubuulira si mu bubi tomanyi buzito na bukambwe bwa statement gy'okoze era ensonga lwaki nsazeewo kino ekintu nki highlighting nkulabule nti bw'oba osobola okumenyawo ebigambo byo mu mwoyo gwa bwasseruganda ng'omuvubuka gwe nalaba ng'otandika bimenyewo era weetondera ensi ekintu ekyo kitegeeza genocide bakulaba gwakyogera ofaanana ababanyigiriza era ababattidde abaana gw'okyogerako gw'oyagala naye afe balaba ke katiika abwo ak'ekibiriiti alwogerako si aluleeta bukyanga Kyagulanyi oyo alannamye bukyanga Kyagulanyi oyo ali mu kkomera nze yeekolera itongo obwo bwe butambi bw'enzija okuzza nti bano be ba influencer gavumenti be yagula okuinfluensinga enfa ya Kyagulanyi nkiddamu nze yeekolera itongwa ne bukyanga Kyagulanyi alannamye ntandikira ku butambi obwo nti bano be ba influencer simanyi gwensi osobola giddawa ate ne bwemba simobilizinze nti yemmwe ba influencer b'abantu babalaba kyokka mu kubalaba balaba ate mufaanana bali wallahi ya Mungu Waikibenda mu mukwano omungi nze kugamba ndi mukulu ze tambulidde ku luguudo lwe bayita ensi bino ebintu mbimanyo bikusinga teweeraba okunsinga ssente n'obunene n'obuwanvu oyagala okunkwata mu kirevu mpuliriza omukadde w'oku kyalo yesinga akugamba nti yanula
ng'ekutte waggulu yanulirawo kubanga yamanyi kalenge wakwata n'aleeta enkuba enaaba enkambwe etaache nkubuulidde oddidde mugamba nti temwagala gatta music industry mu politics wammwe naye ate mwagala nnyo music industry mugigatte mu politics lwe waliwo omulyo ffe tetujja kulabanga muyimbi bwe mubanga muli balunzi bante entalo ze ez'ekirungi kyente tozireetanga mu nsonga za ggwanga. Bobi Wine takyali muyimbi lwaki yeeteeka mu by'abayimbi? Bobi Wine ssente ezo ze yali ayogerako teyazoogerako lwakuba ziriiriddwa bayimbi, ne bwe zaali badde nga ziriiriddwa bavubi, ne bwe zaali badde nga ziriiriddwa basimi ba ttooyi, ne bwe ziba zaaliriiriddwa bacuula, ne bwe ziba zaaliriiriddwa abagogola emifulejje gya KCCA era baali badde questionable. Tetubagambako ng'abayimbi, tubagambako nga bannayuganda ba individuals nti abanga omugaati gw'eggwanga mulya gwaki mwekka. Osazeewo omugaati gw'eggwanga oguvugemu Range Rover ng'emulago teri mpeke. Osazeewo omugaati gw'eggwanga oguzimbemu essomero banaasomerayo baani ng'abalina okusomerayo balwadde bonna n'okufa baafa abamu. Baaboogerako nga bannayuganda abezzizza oba abeekomezza omugaati gw'eggwanga mu bwomu, tebaboogerako ng'abayimbi. Omusajja teyabagambako ng'abayimbi. Waikibena ne bw'aba yakugambako ng'omuyimbi eby'ekiyimbi tobimanyi nti ye yagamba nti politics ali mu music industry n'okusinga politics yennyini ali mu ssetteeserezo palamenti. Noonya olwattamanyi muddaawo ne mujejembuka n'abasudde yafa kabenje yali cupa. Noonya olwattamanyi nkubuulira nkugamba senga statement ye ebadde yansa walinoonyezza engeri George Fraser nga neefuluma ng'ewooma. Atunda ayolesa yatera okumazaawo oba enfumba embi yeedibya mutere. Olaba abakyala abafumba emmere mu sawuli yaako mu Soweto basinga Serena Hotel okufumba n'emmere yaabwe ya 3,000 eya Serena Hotel ya 10,000. Packaging mu marketing it is the first weapon. Kiyinza n'okuba nga it is the best weapon. Packaging mu marketing kintu kikulu nnyo ate nga kya muwendo nnyo. Waikibenda walinoonyezza engeri gy'olaga Bobi Wine obutali bumativu bwo ku ssente ze yeemulugunyako ez'omuwi w'omusolo ze yalya nga totaddeemu kigambo kufa. Singa okyogeredde mu bantu abasiru kyali baddokke sikunze itongwa eyo genocide gy'oyagala okuleeta mu Uganda. Ogwo omuliro Benda gw'oyagala okuleeta mu Uganda golooza Bobi Wine singa bukyangala nzikati nzo nzirawa kale bali boosobola obbakwa nze itongo nzirawa omumanyi ebyange tomumanyi onneerabidde empinsa bika nze oyinza kunzirawa katugambe Bukedde afudde bagamu ku byafudde bamusanze mu buli byafudde bamututte mu kkomera bamusibye. Bannayuganda osobola bagamba ki? Nga bwe mugamba abantu abali ku opposition nga boogera ku by'obufuzi oyina ekyokufiirwa toyingira mu byabufuzi. Nammwe abayina ekyokufiirwa mubiyingiremu nga muli ku sayidi entuufu era mubiyingiremu nga mubyogerako mu butuufu. Otherwise you may end up like basajja ba Idi Amin ekibeera mu ghetto z'e Kenya. Kyasobola okukomerera nga basajja ba Idi Amin ekibeera mu ghetto z'e Kenya. Njagala obategezaako mulekeraawo n'okutobeekereza. Okutobeekereza kwe kubanga oyina ky'obadde ofunye mu bantu mu bulungi nojja otobeekerezaamu ennyingi z'otategedde zivuddewa. Y'ensonga lwaki tukubiriza abantu okulyanga ssente gye bamaze okukolerera. Ssente ey'obwereere gwe mwana muwala ng'omusajja agikuwa alina ky'agenda okukuwereba. Gwe mwana mulenzi Sugar Mami oyo yakuwa ssente ey'obwereere wamukebezza alina ky'agenda okukuwereba. Mwegendereze nnyo ssente ey'obwereere.
mpaako ku ssimu ensooka enziriyemu abantu akatambi kano katono. Bayinza okugamba waliwo abatwegasseeko oluvannyuma bayinza okugamba era obwana bwa Nuupu bubuukira buli omu ye nnyoko nga simubuukirangako. Bwana bwa Nuupu bubuukira buli omu. Genocide. Waliwo abantu abamu abalina okufa. Abantu abamu balina okufa. Industry eno genda mu maaso. Bw'olu gye bali ni Mukama gy'abikola. Nga bo bagiremesezza okugenda mu maaso. Balina okufa. Kati mpita awo lwaki because bo kye batafunamu tebaagala kigende mu maaso. Naye nga nze nsiina buzibu muntu nemba oba oli afunye kasita kiba nga ebirala ebijjirako bwe mba nkoze nnyo nange mbikola ki mbifunamu. Naye waliwo abantu bwe muyita ba gatekeeper. This is a free economy. Singa nfunte akagatto katutuuse. Kubanga oyinza okugamba era bo baalabye ng'era be beeyisa obubi ne bagira nze nayatudde ku linnya akagatto katutuuse nkwesoose. Nkiddamu akagatto katutuuse nkwesoose. Bw'oba obadde oyagala kikosa mbu akozesezza amagezi mangi nnyo yenna anadde kirippira nga mumanya yeeyisa bubi mu music industry. Akagatto katutuuse era tukambazza Bobi Wine waffe. Naye tomanyi buzito bwa statement gy'okoze. Nze nno nga mukulu wo nkuwa buwi magezi. Noonya engeri gy'omenyawo ebigambo byo Wyke Benda. Nkiddamu Benda noonya engeri gy'omenyawo ebigambo byo. Era obagambe obusungu bwanninnyeko bwampitiridde n'enjogera ebitajjansa naye nze kennyini Wyke Benda mmenyawo ebigambo byange. Owuliriza muganda wange nze kennyini Wyke Benda mmenyawo ebigambo byange. Otherwise abantu abamu abo balina okufa. Genocide eyo gy'oli mu kufyuminga muyinza okubaamu abaana bo, muyinza okubaamu mukyala wo, muyinza okubaamu maama wo, muyinza okubaamu jjajjaawo, muyinza okubaamu emmaali yo, muyinza okubaamu ebyobugagga byo. Kakati nno nze nkulabulanga mukulu wo mmenyawo ebigambo bye wayogedde. Abantu bagenda kujja bagambe Benda ye waffe n'okunvuma banvume munnange nze bamanyiira okunvuma obubi maama. Ojja nti be banfumbira ate nno oli akuvuma obubi nga muvubuka mulungi talina mwana ku nsi n'omubuuza gwe obulungi buggasizza ki oweeseza ffe babi batuzaalidde abaana oweeseza ffe n'osanga n'omuwala agamba nti mulungi nga bbawo akuba mabulooka bwe biba si musango. Naye abo bagenda kukuvumirako naye nga statement eyo bagikulekedde gwe ofaafaagane nayo. Gwalina okuzikiza statement eyo mu mutima mulungi. Njogeredde mu mukwano omungi kubanga ne bikyuka ne bukyangaala nnamye nze nsobolera okweyiga. Gwe tosobola kumbula nze Itongwa nga nkwagadde. Nze nkubuulidde tosobola kumbula nga nkwagadde ne bw'oba otambula ne bakanyama bameka. Ndowooza omanyi kyekitegeeza okubeera nga yeggwe Itongwa. Ndowooza omanyi olugero lw'erinnya eryo. Ndowooza omanyi kyekitegeeza. Menyawo ebigambo byo otherwise oli ku minzaani. Ne bamusiba obusibi mubutwala eruuka nti maama baaba no nze nja kujjanjiba muli seemu. Maama baaba no bannannyini nsi abagamba nti owaffaafe ati baabo ne bamukwata bukwasi. Simanyi gy'olidde abantu na busungu bwabwe. Nze yeekolera Itongwa neegendedde Butambala ewaffe ku nkuzi.